All right, say tutandika butandisi entandikwe. Bagambye 2S Film Productions presents tutandika butandisi vije banka zendiwo. Naga Nantongo Florence. Natema kutegeza nti mwanje Steven ku screen nate. Kaziro Godfrey nenga takubuze mkatandika. Nsubuga Sharifa. Ngabona bali mu cinema ya fe. Bagise Ezzambi Munju. Ezzambi Munju. Kana olwo mukamu twatandikira. Batulengera swahaba maswabruna. Sajja atali wano wa magamaga tategira bigenda maso director Kaziro Godfrey. Mwanje Steven ye producer. Kano ajatinga jamu yitako. Executive producer in Nantongo Florence. Executive producer. Kati aji wafe. Musajja atatudde wano. Mumbere yo kibanti. Makamu izokuba muri mekitatambula bulungi kati ajatinga jafuna akakomo akasimu. Haja tikiyakola nga jadde manju tutuli ku ntandikwa tandika butandise. Wala mukubidde simu nabuuza nti side ki? Ngenda kujja kati. Uliriza. Hano kyava mugamba guteeka kaka sente. Akalaga nti oli serious mu kintu kyo ngamba. Nanga ni transport zitekeko. Ajati aina business yakolera ku simu. Alinga bana ababoda abawuba. Nanga nti ninda konzije. Tutandika butandise tandika butandise. Bagise Ezzambi Munju. Kati maswabruna. Alaba ajati yetala. Era ngo omuntu alina kyabala. Kati ajati ngaje yakasawo. Aji salama alaikum. Wa alaikum salam. Ache mbadde nkugamba. Ajati nusula abadde ngami ngende waliwo abagenyi abazze bamwanirizeeko. Naga nti maze okuntegekera nti bukimu nkikoze bulungi aji. Aji. Naga nti salamu alaikum insha Allah. Yangudde ajati wange. Kati ajati agenze. Nenga tuwidde bile simu. Ne transport n'amusaba. Ineziraga nti omulimu ogumutwala gwigumu. Kati ajati nga tumulengera bamushe Nantongo Florence original names. Naga nne twandisibye fenna wano. Ajati asibude aji. Bagenda ajati nusura kugenda mukolera mirimu. Bannange esinema yino. Just subscribe kyekyo kago teka mu wanje Steven. Ku YouTube yafanya kutusangako abali Dubai, Saudi Arabia munatubatumira bami mwe bali kutuwagira build Uganda by Uganda. Kati ono nga atandika okudedeza ajati sula wandi bade tubeera ko fembi wano ayagala ajati amwe kadde alimo kuyita mu bwangu nanga nandi kuwasiza ogambye eki gwe Choga gosobola kumpasa inze kyogera ko tekitegira naye kati kyogamba ngenda kundekera sende mekeza akameza yasite mitwale na kujja kulabako kati gogenda kumpanga mmeka ndombanya kumfula lususu lwange lwa kukumba nze ndanyirira ntuntu nanga kimenkerege kati naja kyali mbwangu kati ono mukifo ky'okukola emikolo ngadda mukuyandeka naawe kati akasimu kajati nga kajja kavuga tunulire wano wange waliwo akubidde ajati akakumu yetandise naga ntekera keetaanaawo waliwo business endala ebaluseewo ajati nga nteta nakumaliza business esoose esinema egenda mu maaso ategeka etaano mukibi odda nkugamba mukibi yangu yeggwe njoko wajaribu kati mukibi anulule budget ntajatireka nawe mbasi transport nze ngende lebwe ajati sokode lwaki opa kunkana kati ayo mukibi owadda mukifo ky'okukola ensonga ali mukuwewe Tanzania odda nkugamba ogire haya kigamba kitengere tikiganya okutengeera kiri mukumpe naze kumpeweeta tebaba na javu
mukibi yayanguyawo kandi mukibi mu ngeri gye bamupapyapapyamu ekyamazima olinga mpadde ejjalibu kati ebintu isambise lusaawuko lwaki togira nompera ddala ekidongo lumu ekidongo nenkikuba nenkuba ekidongo netegeera naye tusobola kumpa jjalibu bamuwadde ejjalibu kakyoga nti bulijjo yo endongo togikuba nogira nozinanya amazina nogira notuuyana mukibi afunye ejjalibu baga nti anaabibye amazina takusikira kumba onajja ti ali mu bwangu bwolwa mu nnyama supawora oddamu nompeweeta nze sajja kumpeweeta ebyange byakagwira ompe sente ngende okale kimpeweeta nkimbewandi yagantiza amasanyalaze agange siba nago yakawa ajati abaana yatambula naye ajati mukibi munyiivu muzibu ekigambo ajati kyamukoze okumuwa jjalibu kayeke tugambe nti ku nnyama amuwaddeko kabuuyi egenda mu maaso tutandika butandise kano nga tujja tudda erudda tulengera mutaka kati ate nga naye akubira ajati akasimu nanga nina apu gyenkulabyeko nage nti ajati alinga bano abawubba olinako byotunda ku apu kuno nadenjagala gye oba tulabye byammeka byo tolamuza nnyo nze mbuulire oli luddawa owulira owayiwo ni mukambwe ku apu ayina apu ku Facebook ayina akawunti ku Facebook kwalitundira ebyamaguzi kale natandika okumulagirira nagafuna kaboda awo wotuuka wali mukasenta kekinaawa ng'oserengeta ng'okkirira waggulu kazinga wembeera okitegedde ekyengulu awo waliwo n'omuti gw'amapaapaali kati osanga bagutemyewo muno natabanimu ekyalo naga transport omuyina nti waali gwe jangu sooka ompeko deposit aja ti mugezi sikutuukayo genda ogira okabule omala odduke osooka sindikwa transport bw'omala osindika transport ate nga omuwa ne deposit kati aja ti ng'atandika okumaga abadde alinako waali awo ayaka nkubidde oba yakomyewo eka kani ng'ayingira ekiyumba ekitannaba kugwa tuli ku Zambi maka lye bayita Ezzambi kati onaga akatooke genda ku site okole genda opote baba nakoyo pota gwokimanyi nti sente zeetagisibwe waka wano kati ayinawo katumbiiri taagala kuva waka baba ayina kyabaza twamula byafunye app ya Facebook account ya Facebook okuli abatunda ensava kati ayagala buche namba ayagala agisitula agireteeka ninga abaana ano ennyumba ya kitawe basikira nsikire kati oli mwagala okusomba kati ajati ng'asooka gyayo bituli bingi magalo sipanda nage etandika butandisi vije bank etandika butandisi antenate YouTube yaffe eya Munju Steven direct osobola okuba nga ofuna sinema ez'obutawaana mwana tumba vije abo mulembe ab'enjawulo nte nasooka asuula mu kombati 075 881 0 direct Munju Steven Kabanana gwamwetaaze ate nino njala kutegeeza wetaaga okuzanya sinema oli omutima ng'owulira ekitone kyo gwe jangu tuese kwetaaga kasita ojja n'otunula mu bitabo n'otegeera amateeka agafuga ekibiina to FM Productions ekulirwa director Kasaba Munju Steven Kabanana ne director Takisito Stanwe ne Natongo Florence director ojja kubasanga kati aja tingazaawo ali andabye abawasajja emuli obeera n'omukyala ewaka ng'asiiba mu bukaaya w'omusanga mu kkubo ng'omuyitako waga nti oyo mukazi nti owaye tayambala nkunamyo
kati ono atuuse kalimu ajati leka yeggwe nga bulijjo ndaba ebifaananyi byo ng'onyirira nnyo bateekayo ebifaananyi eby'omulembe nange nasimayiringa naye olaba ntuuse kitiibwa kya Mukama omanyi teri atasaba Katonda n'agenza okubba asaba Mukama Mukama Katonda singa onyamba leo nekuba akatayimbwa nefuna ku ssente abaana bange ne basoma naye nga gwokubya akatayimbwa naye alina ababi baweerera kati ono ayagala gwira naye lindako tu papa waffe mu Buganda kyekisooka tofaayo senkota yo oyakudduka nakiwago oyakulyako minwe nkuleetedde enkota agireese bannange kale kyava mugaso kumpe balansi yasigaddeyo obanjiza mu lujja okimanyi nti ajati bamusasulire mu lujja nga tannaba kuyingira olukiiko lwatuliza kwata aja bamusasula alaivaizaawo kikoze naye kati awo nno tugenda ofuna enkota ogenda funa enkota bamwise Nantongo Florence oligiro nema kuzanyide bungi basitabe tuyidawo wana ab'omulembe baby yangu tugenda b'enkotayo baizaye naye naawuyaka ate neero oyita mu bwangu ng'atuga omulalu munnange oyanguwa baby ngenda kwanguwa akageri kenkulabye ng'onyirira oti azagaddewo ataddeko galubiri nage bamukuyisako ng'omanyi mukyala osi yeye kati abayingira baba kyokola ekyo si kirungi baba gwe kanakana kakumanyira baba gwe otandise okusomba baba asomba gwe waŋŋambye n'ennyumba yiyo bannange toleekaana nze tonswaza ono yaŋŋambye amaka gaage naggalawo tebamutegeera n'asaasaanya n'abika endagamuntu kati kano ne katabuka amatama atumbi baba gwe kyatandika okuleeta ondotuleeta n'ebisiraani oleeta abakazi ab'obubiri obusongovu eri kanakana kagala kummanyiira baba tagenda kuyingirawo n'olubalaza talulinnyako kati katooke katabuse bebi nakomawo kanakana bannange omanyi akano omugobera omunyago kagobya omunyago gwe sajja abadde ayize engabiye kakano ne kabireeta gukana gwe batama mpundu njakukuba gwe njakukuba baba tojja kunkubera ennyumba yali ya taata tojja gireetemu abakazi abalina obwino obwobubako kamulemeseze baba abadde ayize nakani adde ayize engabi kana akaseera kajja ketolola tulengera ajati mukuddayo ensimbi ze bamuwadde n'akola shopping nagaba bamuta Nantongo Florence kati aba agenda atulengera abatambula gwe lindako mwanje Steven Kabana na Kaziro Godfrey oyo musajja okazi omumanyi oyo ye mutono simumanyi ku kyalo kuno tomanyi oyo ajati oyo mukazi ajati temutegeera simutegeera amazima ga Katonda naga nti oli yeetunda ayina edduuka okakasa ayitunda edduuka lye nze nkubuulira edduuka lyajati oyo alisaawula aki kati ku kyalo ajati amawuli gaali gatandise okulinkinga era nga bw'omanyi nti ekintu okikolera mu nzikiza eseera nesinga abantu bakumanya osanga oli ng'alina ekitambo kye ng'aseera ku muwendo ogw'ekineginoga bamusongamu emimwa nti oyo aseera oyo n'entumbu azirya kati ono byageza kubulya muganda we owulira kubi tugizisa kyala kirina ssente oba olira kukoledde kati kye bakola batandika okuwakana oyo omukazi ajja kuguza towakana nkubuulira kale ate noono abalaja timbu mulyako ssente ebikazi ebikulukulu ono bigaba owuli abantu babageyengula olubetewa kitiibwa aja tyatambula agenda asaawa empaali baye tubalengedde wakana ate nga baagala omulumba naye nga tumanyi kikiddako twatumaye wajja bigwera baabano baagala kulaba ajati byatunda atundaku byayina atundaku ajate ne kamwetimba mu maaso
Ajati ogamba salamu alaikum. Ajati naye buzabuza yogera mugambe. Ajati nze ngamba salamu alaikum. Alaikum salamu tulla. Naye era kale nze ngamba ono akumanyi nnyo naye ngamba ti osole kuguza kuki azo kunguza Ajati nguza kuki kale kwagala obo onguze bwaji nguza Ajati kuki kulukundo ani alukuguza ananga hani agati ntundo olukundo nekana go kaba bamusimbudde obwi mugambi amuguza olukundo mama njabo kana nekangambe ekigambo ekinene kati obutantyamu kanga akaguza olukundo balwa lunga lwa 10 akapimireke afu ani nga tujja tudda olagenda okudda gukamata mampundu sagobye katudde ku mulyango teri baba kuleeta kuze nawe alina okuvawa egwino okuvaawo nanga nti omulyango kove mpaka gatata nze mukulu kati goli muto nti abatubi ani yakugamba nti omuto yave wako omukulu akuze si yavaawo kabuto kalinga entaana enkadde bannange gwe matama ntumbu nvumye eki kali katujja tudde Ajati sinema yafu negenda maaso tandika butandisa ate na tevije mpaka zenkute tata bini musajja kabaka Sarengo mutabani wa Emi kati Ajati eyigayitanise omwoge bwako ku kyalo kuno mukazi wa tatanise okwiraliikiriza jukira Ajati mukyala mufumbo aina ajibumali yebba kati kyakola Ajati nga jeyo tandika okwekwata ng'akwata muka kundikika kokota yasuubudde yashopinze ebintu yadde atwaleka nekimazeeko enviiri kyomwana okuva enanga mpumireyo olukundo lwa 10 adde ayagala ekota y'olukundo kati Ajati kyeyakola ng'atandika kunyiganyiga esimbano bayomba vaawo tambula ogende kana gwe tomanyidde omutwe yavaawo kamugwe mukulu akuze yavaawo simu negyevuga linda nkwata ono ojja kundaba soolina gyogenda kunkola baaba omanyi okuba ne kateeko nga kamba zuulu n'agenda okulanga Ajati yakubye Ajati ombuzeeko nnyo leero olowooza otyo okunkubirako nkunoonyeza ebbanga lyonna nga sikulaba Ajati kiwangenda otyo kanakana katulemesa naye ndika weefuba ekagobe waka Ajati wandikomyewo ekintu nekigwa luli yagenda takikozeeko agaladdemu akomewo amuwa ensonga naga nti wandikedde gwe ani agata aliko okunyenyezaako olugambo gwe wasoma gwakwenyeza lugambo kali kinyenyeza olwayo kyalo kyonna lwaki onnangirira ebyo ebinyo byotega ebiringa ng'embazzi nakani ensanafu egenda safaari gwe wangi nina ebinyo ebiringa ensanafu iye kyensiriwalirako bwe naga ndi ngenda kuguzaayo koota y'olukundo kyekyakuleetera okungenda nga onjogerako mukyalo otyo lwaki mulina olugambo toddangamu okunnamuza kimmanyiira kazi anvumye ninganga ensanafu etezaamanyi egenda safaari ng'egenda lukwingiri kyaga nfaana ensanafu etezaamanyi egenda lukwingiri oli Ajati avuma bw'amala okuvuma ate n'akugamba sigwonkolera akatale kale ebyentundako ebidibe saagala kummanyiira egenda maaso kati yagwa mubba Ajati sokoje toyina kyosobola kuŋŋamba byongambye ebyawedde Ajati otambula ekiro n'emisana ntegedde kati Ajati nga atambulamu kati Ajati ulira akumyewo nga Ajati taliiwo mwami tubaliva mu ddalasa gwe lwaki ogenda mu ddalasa nga toŋŋambye owulira bannange toyomba otyo Allah yatugamba tusome eddalasa gwe waŋŋamba nina okuyiga eddiini owulira abakazi bemuwasa obukulu ne mbasiramula oba n'omutwalamu bulokole kubanga obulokole obwo tebubawa eddiini gy'omutaddemu kati akalima ava eri ng'abadde eri ku nnabunya atunda abikolya ku nnabunya
Nalite miseji gyo kundawunyewu. Kati aji nayomba. Aji salamu alaikum. Wa alaikum salamu naye eddala sosusiza. Ngenda kutalaka kati kibituuse. Nkoye. Kabula ngani eddala walillah billahi ta'ala. Aji sakuzana kurode salamu alaikum. Wa alaikum salamu tullah. Wa ina wa mukwata nagunda. Omukazi aba kumanyi. Aya tikandi kutegekeyo kyaji. Alhamdulillah tegeka katunda. Wallahi Mungu wampe jana yokunsi. Hati agira banga jana yakunsi no gina. Amuyiya left right and center. Kanga tujja tudda keno. Wadimbuka dimbuka ine kawala ke barudu. Mama onzibye. Mama okubye mukaga nessa tukankubali. Katandiko mubala. Kati mama osanga omuzadde bbo omwana mu muzannyo. Mukuba mataturudo. N'ogenda bbo omwana. Kati bw'okula n'akubba embizi tomunenya kubanga ebiseera singa okubba bakuyigira ku nsonga ntono nnyo obuntuntu obutono webuyigiriza emize eminene. Mutandikira mu ludda ngo bbo omwana. Ye n'akula n'abba mbizi. Musanga n'ente ng'agiwese ku ggaali. Kati kino ne kijja. Kati matama mpundu kiyekola. Kwe kuyimuka najje wa sengaabwe. Naga kimanyi nti senga loni yango ba Munju atandise oleta abakyala. Eddala butadda Munju. Senga gundi ono wani mugobye loni. Ate nange kati angambye angobye. Tata abana no yali yafa. Yajja n'ekimala yakyo ne. Naga mawulyo masenga omwana asomba bana simanyi kumanya loni obeyo ndi muzeya kujja wa. Omanyi obera ne bulaza wo. Omuntu atuuka okunoonyeza abakyala ku app. Nga app yalina ka app. Akaloonya abantu abagamba nina kintunda nsindikira boda nkikuleetere. Oyo aba mukugu. Aba asusse. Nakamala okuyiwako kadde. Kanje nteke empale erwana. Kasibeko kadde. Naafuna kadaawe ekikubiro. Agende balabe Roni ayagala goba katuuke mu njo. Tutandika butandisi antinate. Nagambye mwanje CTV. Just subscribe kyekyo ky'oboteka ku YouTube yo. Ojja kulaba sinema za mwanje kabanana zonna. Izaba kusejo ni bosi ko ba magezi bonna. Kanga tudde wo mulunzi. Eno yali yalunda. Kati kanyankole. Yalina kyaliwe kanyankole. Roni. Ngayina kyaliwe kanyankole. Okimanyi tenafunye ekikazi ku app. Naye nakigambye nti kijje. Ate kali akaana nikanemerako. Wachakadde, shachakadde. Onyumiza. Bikankubulire gwe. Owulire emboozi z'abavubuka. Kali akaana kandeetedde ekizibu. Kateke kabituddemu. Akaana nawadde kyenjende eti okugulu okwokusatu. Kutandise okubanga kuwaga. Awagizera nitokwagala okuba enduulu. Akaana kaga togiyingira ennyumba ya tata kifeemu. Kati byanyumizaako munne kakiga kanyankole. Katulabe simu ye business yacho. Nanga nti okimanyi nti omukyala yakolera ku simu ye business. Enamba y'omweri. Nanga nti enamba y'omukyala agimanyi kyobanga takwata simu yo. Kati Roni yali takyakwatibwa simu. Omukyala ajjukira bila n'amuvuma okumusaanyizaako olugamba agenda atiya lutiyo olugamba asaasanye. Kati oninamuwa amagezi. Tadda mukubira ku simu ye. Ayagala okudda mufuna ekikyala ekyo. Jjukira ni transport. Kyabuuka naye ate nga yali amaze osasula. Kakyava agamba kakyankole. Sooka mpe ku yiyo nkubwe ennamba eno. Tukubire ku yiyo. Bapulaninga ki? Gatandika butandisi ate nate. Bagiyise Ezzambi maka. Oba Ezzambi Munju mu nnyumba. 2S Film Productions ebakutuusaako. Nanga ati sirika kikutte kati. Nyabo jibalike. Olabyeko wano ku Facebook. Kaina kitandika buto olulinga yatandika. Ngando osobola okujja n'onsanyusa. Onyiriridde wandize n'ompamuko ku nseko. Agala bamu ku nseko. Ebayite sanyu.
ala chaliwanga antonso seko omanyo ko ni mukwano gunga kulaba byoko atebiri mu magezi naye atamanyi oli chaliwe kale no muntu atuko kubanga agulu omuntu kugundi ku online na oyambuka onja kubeka natandika omulagirya mwatto twaga tumanye kagwera waka sinema kafa ko mulembe kina Uganda bana Uganda bazanya ate ajja batandika balita sinema ez'omutawaana batandika butandishigo kina Uganda kyakyuse vakubirida kubino weje banka nawaga gwe ofuna akantu ofuna ne weesabika kati kyaliwo kyemulamiriza atujja tuddewa aji bayi musajja wataali wano kati ajja tinavaayo namwikanga ajja tisokoje kanzije salamu alaikum buli ajja wanyiga nga atoola salamu ajja timune sikutegeera bulungi ajja ti embeera ze zikyuse nanga nti ajja tikyako ina ensonga emirimu egikoya leka nawe anti wali mirimo nange byonna asobola okubyekolera ajja alina kyatafuna ewaka wano ajja ti akoowa buli wagirawo ate nkooye buli wagira nkooye kale nekintu ekyaleeta aji okubeera nti yemulugunya era ng'omusajja mu maka akati alhamdulillah ngena nendowooza muti Mungu yakumpa naye ate kati ogenda okyuka kale noli watandikira wali oli Mungu kyekyo nanga ni munange mpulira wandibaddeko era nga ajja tuwange ekyedda kyengamba eke wedda amugamba naye nga tannakitegeera nanga ndi mune ajo ojja kunsonyiwa bulijjo simanyi nti ekintu ekikunyiiza neddirwe ndikusanga ng'oli mu mbeera ze muudu taba mu muudu kale alla janga leka mbalo tegekayo tegeka kale kanzije yati kati ajja ti adda ina gyagenda nayagala asooka atereeza amaka kale n'omukazi ekiseera singa ayinza okutega ye n'agenda n'akola byakoze ng'akoleka akuwadde emmere ng'olidde okuse ate ng'emmere gy'afumba teggwawo kati era n'agenda eri nayo n'afumba nawe oli n'amukusa naye oba bakazi balina ki oba nooni kati ono agudde mu ssenga egenda maaso tutandika butandisi baka nze kutya musajja kabaka tata binti salungu kati Roni ng'atandika okwegaana ono omwana mpalana kanakano olwasigala nga katono kaloza ati kakyali leka naawe kuva maama onno wooti osomba senga ddimbuka ayagala atereza amaka g'abaana bano mukulu we yafa abadde angoba kati n'akuba n'essimu ono goolaba naye kubulire sebo wange nanga nti omanyi Roni ekyokubiri kitaawo tetunaana mwabiza lumbe kati tandise kuyingiza oyagala nsobera muzimu gwa kitanga tigunakulala amagombe taata w'ensingo tenne bakutuka omwana alinga nga ayagala taata afe okugugoba nga njagala kweka sente zange nanga ndi ono omwana mubbi senga ono omwana emitwalo 8 yajinzibako ono senga gokyabakanira omwana oyo mubbi mwana bbo senga oba yasikira bubbi bwani olwaleero senga ayagala kiggwe leero nanga ndi buli omu tandika okuba nga mwewe ekitiibwa naye nga kana akatobambike kandiwadde omukulu ekitiibwa naye olwokuba nti omukulu tebamulekera buvunaanyizibwa bwawaka taata yafa talunze musika Kaironi alina okubaako kyeyekolerako akatoko kagaanye nju emyaka mito kakyali mu kinu naye ennyumba ya kitaawe wako kagaanye Loni tajja wasa gwe kaanago gogeza n'obulagwe kagenda nnyo obutwa kaleke kanywe singa kaleke akaana kaka kalina omuzimu gwe kalina lukalulondoola naye naawe toddamu kuleeta abakazi bannange gwe Loni gojja kufuna obulwadde gwe abakazi baleeta obulwadde gwe Loni ate nawulira ogenderawo wona obufuna ojja kunakwepoti ojja kulaba anakutega ebbaafu omanyi obulwadde obwo nga tebunnakukwata oba owaga nga lwoyita bakubira endulufu engabi iyo engabi gifumite engabi ne bakuwa entuula naye omala okuguma aga nti okwatirwa nga kabuutungu n'otafuna kisipi kati nga tujja tugukira eno
wali omwana muwala namusitwa nennakabazi namusitwa yakola wano mugundi muka library ayagalayo Bunnayuganda obwokya olina mukasinema ka Mwanje Kabanana munange ogwakabanana babugula nnyo okuleka kano kwe bakyakola kano nakebera Kabanana bannange kakano kali nakafuna liri Ezzambi maka omanye obulina Uganda kati byebiriko byebitunda baaba era bakola ebyesizungu mufudde natandika omunyonyolamu ebizibu gundi yaitekola bulungi library ayina mu soketi 2 balubu emu businemaana extension emu ayina library natekamu nebyamasanyalaze ng'era omuntu ayeyiya wabeera ng'omuntu okuba ne tunda dduuka lya byamasanyalaze balubu 2 soketi emu nabeera maawo ne buwaya nga 4 extension emu obufirimu 4 anagati wali mukyala ka library wali akola oli omukyala kati yakuloga nze njagala nkube namusitukwa nino omusajja asobola okuyamba kati bano banyokerera bannaabwe balite banyaabwe naabwe enjoka bannanga anaakolako kugambye embuuza nabano gaga nti bamubuuza kale no njala kubira ne kino emirimu egisinga gibeerako babbulooka kubanga otasobola kugamba nti ye yatereera daba akaba oyinza gati ibika amatama gaga olwensiriza agaluma gakola entumbi nanga nti okibe nti oli omusajja akola oli omusajja yanyamba nze bannaye kati nze ndi bulungi gwe tonda awenyerera naye tonimba nayinza ate nkulaba obutuka butusi nanga ti kale kanzigalewo ntwaleyo oyagala amutwale ku muganga oba gyali jajja ono ye bulooka wa jjajja yamutwalira bakasitoma nange ebintu byensi bibino birabidduka kandi n'emirimu gino egisawo gyekinnaasi negyo gyonna gyolaba makanisa biki ebyo osanga pasita ngajjuza ng'endiga naye nga waliwo abazireeta ng'oli ogenda ne bakkuba ekikopo n'ogenda n'osaba kumbe yali yakolesa yalukusuddemu katulengera ajati naga bamuyita Nantongo Florence Nantongo Flo ono ampisa ali luddawa jjukira bambidde akasimu ne bamulagirira naye nga ate yamukubidde akasimu yakosezza namba ya muntu mulala kuba yadisa kyagikwata kati yamuwadde endagiriro oba ino sinka naye tamusanzeewo kyava gyayo akakoma naye yaddemu amukubire taagala bizinesi kusarwa ayina akaduuka katambuza byatunda tebiri mu kakutiya tebiri mu ki biri mu ye mwennyini edduuka lyeye edduuka lyange sagala liri naye terikolangako loosi liti natambuza edduuka okutuuka eno atambuza edduuka paka mu Katanga oli nga ali mu Katanga kumbe eyamukubidde ng'avaayo y'oligo yabba otyo baasi mpa sendeka naawe kyekino mpa sasula esente zange yamulya transport nakuyita n'ogaana okudda gwe transport wange nali namukuwa nekuwa ne deposit mpa sagala daba obukambwe bw'omusajja abanja musasula ndeka naawe kyekibadde kinkubira nnyini lwadde manyi muntu mulala kasema mupya nja kukuba gwe ngenda kukwambula nkuleke gunya ndeka naawe tonyambula n'abannange ogenda kunswaza ngenda kuswaza ngenda kwambula bakulabe bagenda kukulaba ekyama nkyambula ndeka naye tonkwata ku kyama ndeka kati nkwambula mpezange kati naawe daba obubbi ndeka tonkwatako bebi nange pange olina ettama eddungi bebi kata ndi nali siritidde kati ndisitedde nkuwe lekaleka naawe bebi kati amukyusa tayimingi erika naawe nkutte wava enseko nkutte olina ebisaanyi ajati ng'oba buukirira kati bakikutte wava enseko n'akijjako obusungu kibali kigenda muwambula tugenda naye nze nkusaabaanye ende nkuwe enziku olakumpa nziku mbadde nkuwakuwa makkato ngamba makkati
akasana kati tugendeka watu bali wakasiko mbenga asala omanyi omukazi abanga agamba Allahu Akbar nakutamamu katini nnyo omusango badde ogamba badde akimaswala kumba badde agabula kiyama abakazi naye mbatumirako bambi muli bazira kugambye genda masutali antena te kati mutaka ng'ayisaawo ajati mubagende kana akagendo kaali kawanvu mutaka ono gye yali abeera jjukira twamulabye naye kati ng'abalengera boda banje boda ng'apaakinga kayendo wa boda yuli gutwala yalamuza ajati yali amugambye muganda wa musaba mbamuguze enakani ekintu ekibi okwogera ne bamusimbula mu luyi mumpa bbiri ajati atuna olaba omuntu alina omuze omubi tatuna muntu mu maaso direct ajati tula tugende osasule bamutwala sasula bbanja yadduka abanjibwa sinema yaffe egenda mu maaso gotutandika butandise kati minyomero naye eri akayiga piki miganya kati ono ngajja kudduuka mpayo kali akagucyanga ngamba akagucyanga omanyi omuntu agula akantu ako osanga abantu kudduuka nga bali bana oyinza obbalinda ne baggwawo okugula kyoyagala osanga wedduuka nga yava eri lwakitula owooza gamba mpayo akagucyanga ke kaki mbuulira ekyo erinnya ttoofu mpayo kondomu kati munnange yagulyako ekicupa kya soda awo yantugende ajati wange nga tonakumpa sente zange tunuulira okwefuula kati sente zaki kyolata oyo akunsasula tonatuuka waka namulya ettaayi kati alabye akatawuni omuli abantu jjukira luli adde amusasulira ni mugulu amugamba amusasule mugulundi mukasikosiki watayi bantu kati ajatire yeefuula mpe zange gwe tonnaba kuze kubanja ono omusajja nasuze naye tanakumpa sente zange bana ekisajja kibbiri nakikubira endulu nasuze kyantu otutaki nasuze nga kinjigga yamuyize mutumbi ayagala amusasule bannanga abantu beefuula abasajja mulabe firimu yino abadde tannamutuusa waka abadde akyagula akagucyanga kali akapiira bagende bagucyangi oluvudde ku dduuka ajati n'akyusa position nanga mpe zange nsasula twasuze babiri omusajja tuyagala kwewozawozaako era nga bomanyi abantu abeera mu senta tebamanyi byammwe kati batandika okwaŋŋwana sasula ssebo musajja gwe sasula mwagala nnyo abakazi babinibata bannange nzampe kati nze nanzena yampugize nga binaziga yaderalira effumu eri onsonga zampe osasula omukazi teyakwata mu mpale teyakusasula bannange n'ensi eriko bekokojo musajja wattu abatuuse bennyininyini be bamutabukira mutabani wa mujombo oyiza ofumita ensolo kuno bulinga byogenda ogiyigga waguze malaya musasule bannange oyo omukazi alimba tubadde tugenda bugenzi nankomya muko kati bwadde nkula soda agenda anyweko ntwale n'akapiira kagucyanga nagala yayefoolidde alimba tali feya mpa wasuze nange nsasula genda kaliwana kyagala nakunzira ne munyamba abatuuze bunyambe nayingira edduka ly'omutuuze ajja okubbayo omanyi naye si mwangu bannanga abatuuze yasaya kyagala nakuntemula omukazi bakumako ekipiira awo omukazi akuwaayiriza abatuuze ne bajja ne bakuwukya kati ne booda ebanja leeta bakudde n'omukazi basanze mukubo nga mujja mutambula nga inaatambula nga akooye kati ogamba nti wali tonagenda kuyigga bwe booda okujjako nyingi booda amukomeza mu kkubo bannaye nga omuntu mulimu omuze gwokola nga gukuleetera ebisiraani buli ssaawa kale n'owa booda baalaganye 2 atoddeko 5 genda baddobya n'omukazi nga tujja tugokera eno akati jajja kaluuli kati ono baamuleese ku musabu yenna atunula mpwangali omulaba amaga sajja wakangamu baamuleese mu ssabu oli buloka yamulese ye ne yeetigula kati agudde mu mbi z'akaluuli egenda maaso
kola tugenda nawe kati n'amala okumulagula n'amugamba nti ekiseera nekikuwonyabonya wenze ndi mandwa naye wenva kujoba tegeeza mukongozi wange mugenda okgenda naye mujja tambula mpolampola yosulawa yaja kasubi mugende kasubi kati wemutuuka eri ekiteega agenda kikwata mugwe otegedde yaja nina ekiteega oyina ekiteega mu magulu kiteega emikisa gyo kati genda mandwa akikwateyo amala kikwate mandwa ddenkeera asulayo otegedde jajja ku mashuuka genyini wamala okugira mashuuka kuli kwagenda okubanga akola eddagala ekiteega mandwa agenda kitimbula butimbuzi jajja agenda kitimbula wa tobuuza oli mwana muto nkulekera ekiteega ono omusajja kaluuli firimu yini genda mu maaso wulira nanga tulaba ensiri ennyingi ezetawuliwo jukira teri maka gatabaamu nsiri kati kaluuli okumanya mubbi buzibu mubbi wa bbaluwa nanga tulaba ensiri zijja zivuuma mu nnyumbayo ebyo byebizibu byoyina kati wezimala wezikuluma ekiteega nekikuyingira wansi kati nja nkutimbulula ekiteega ono nkikulekere oba nkijjeeyo jajja kijjeeyo ogenda genda nemmandwa emmandwa nimbuni esimbula naye nasajja beetaga kusiba njagala nkubuulire kale neyemagaza nga afukanaba emmandwa zintudeko agambye ati aŋŋambye mbu tugendagera fembi ewaka naawe ku mufaliso kwennyini kwogenda okwatira ekiteega nze ngendo kikwata ye aŋŋambye ante osuleyo ku masuuka kwennyini kwensula ogenda kikwata mbu kiri wansiwo aŋŋambye mbadde nkimubuuza nanga asiri mwana muto ate naŋŋamba nti ffenna tuli bakulu ogenda okwata ekiteega kiteega emikisa gyange jajja bannange kale kasijja kumunyooma kagiri yali mukama wange agenda ekitimbula ne jajja alinzisa ebiteega ankwasiza ebiteega mpulira nkooye kumba asanyuka genda ali ebweru mala okufunamu n'amaanyi agenda akwata ekiteega ne jajja naye n'akatunuulira ebbina keekyo kangende nkikwate kaluuli naki efirimu yaffe genda masutali butandisi ante nate kati munnange olwo omusajja wattu agika amaadi eswala azisaalira kumukumu ayagala ajatiwe munga abawe omukisa bazaale n'abalungu kyesimanyi oba ajati mweteefuteefu okuzaalirako amaadi abalungu ku ngeri gyayina olukundo ati lusaasaanya olukundo lwe Allah subhanahu wa ta'ala Mungu wampe ekitone kya hajati ono Allah subhanahu wa ta'ala kankusali asala laka zonna ainira kan ezisala ne kunya so ati yosala kunya ajati yatambudde dda aja ali nafuna uzu ajati ku mitalo emirala gyagenda atyompoka butyomposi kandi ezesinga akati buba si kikulu na nyoyo fanyo okola mukazi ojo atambulira n'omulimu gwakola omukazi aganti nkola mu owino era n'asimbula ng'agenze mu owino n'akoleka ewaka ne ku mudala nno ng'omanyiiwo olujjayo engoye n'atimba ati n'agamba mugundi nakyomya nsigatira akaawo nkuumireko n'ayingira akeedi njagala mbabuulira akeedi z'ebibuga zirimu loogi kino nkikugamba kijje ku nze ate loogi z'ekibuga zakeedi munda mu loogi z'omu zikola misana kubanga ekibuga ekiraba bakiggadde kati golaba ajati kunyirira buli ssaawa ajati wange akola mu wino oba mukyala wange munanga sente adda nazo naye nkooye munnange nkooye owino nga tukoowa munnange bakoowa nnyo bambi mubagumiikirize efirimu yaffe yino girabe ginyonnyoke munnange aji asooka wano kusomerawo dduwa wenyini wafunidde wuzu ajikamadi yayina eddiini nga bw'omunyiizi akulombera dduwa yakamulali aya asajja abayina eddiini empala agitema etuuka eno mu ntumbwe kati bw'omunyiiza balina obusungu ajjayo jambya
kale nga tujja tudde erudda namusitukwa akoy owa mola nga menyese bajjajja odda mwogera nabo nga bakola ki nga banga omusezi kati yefudde atabadde tamanyi kigenda mu maaso gwe bajjajja mukunye enkolagana kyoga kikonuka yaze nawanula nayewanudde kakazi katu okakasa yaze iye neddungu iye neddungu yaze okalaba bamuyise Victoria original names omubbeja Victoria ate jjajja muyise Erali Bumali original names Halali Bumali Erali Bumali Hangako mugamba wali bajjajja kasojja n'obasanyusaamu kijja kuba kikola amakulu gwe kanya kujja yange eryanda lifune lireete ku batule ojja bajja kuyigira ate kati ogwo omukisa gwe bakuwadde okujja ekiteege emikisa kyo ojja funa ebirungi ebisingaawo kakati naga nti ate obujja eta ku ssente saagala ojewo nga lonjere naye ana byatambudde byabadde bibi nnyo kale era yayize nanga yeddungu alina okudda n'ayiga bannange leka naawe agenza omugaana okujja nga ddungu ayagala kulinnya jjoba omusajja ate ayita ddungu era ayaddiremu n'akayitira ddungu bane naawe tojja ddungu nza ddungu baaba ntuuse muzzukulu wange oyagala kudduka nyiige nangava kunyanja baba nokaya katunsa mwana kitange baba nabadde kutale baba nange nokumalisa emikono baba tuweretereza ensonga baba mwana kitange baba wewawunya nokimaliriza nakatuuka ddungu teyayize tugende yajankoyinza omanyi engeri omuntu yayiga nga talina kimuyigirako eba yanjawulo naye ate ono aliko ekiyiga tugende mwanange tokole empisa embi yajja najanyiiga yingira kakazi kattukakooye olaba kati ono mubbi bannange weyayingira nekitandika sekankalina kanga tujja tuddeerudda nansindikana tutakanake munene tekali mumbeera nnungi ngaŋŋambye nti otundawo otundawo ndaga mukutaga kusente era akasente kembadde mbali naku ate ekifo kino nze musika wange kati ntundawo ne sente zonna nzimbuulidde kati kyembadde njagala ompe ekyapa ekyo wekibanga kituufu kati dimbuka yolisenga wabali abalenzi nze nje nkwesi yalinamu akasente kaawo ng'ayagala agula ettaka naye ono tatunda lyabajjajjaabe mbadde njagala nkikwasi kyamaani yagende ogisooti eyo mulandisi yagende mulandisi waliwo omuntu atunda ettaka nga talifaanana omulaba yasikira ettaka lya jjajjaawe kalaalo muzeeyi kalaalo yafa ne kitaawe n'afa kalo naagala atunda ettaka agenda agula ebooda ajje ku kibuga bajja okuba oyo akayondo ku kibuga esinema yaffe egenda mu maaso kaakati wabeerawo laba gwe wankwanira omusajja wange kati bano balina omusajja bamwagala kuwa omunnamusituka bamaze omuwa ekiteega bakimugyemu emikisa bagitereezezza kati agudde mu mpi n'atandika olutalo tetojja kunkuba omusajja gonkubira namukyawanze balekali akasajja ku kasimba mukubira kasimba laba olutalo ekintu ekyokuleeta okulwanira omusajja oti kuba empi tojja kumanyira kasimba namukulekera kasimba kati balwana besika mubiri nambatu
namusika amatu namusika enviiri wano omukyala waba n'ekiwaanyi wayambibwa ogenda omusika enviiri ng'ekiwaanyi kibukako pyu ogenda okola alina kaweke sagala kumanyira nawe ndeka Kasimba gw'olumukubira otyo Kasimba namukolekera nja kukuba njagalya Kasimba lutalo lw'abakyala mulime omuntu gw'olwanira ate nga yali eri bamuwaananga mumuli eno mwekuba ngumi nabigwo baasi abajaboneka okujja omunawo abadde tagiza olowooza ndeka naawe nze tonkuula nja kukuula omunya kankukuula omunya ndeka naawe tonoma nviiri endwalo z'abakyala zakweruma nakwetakula okutebere egenda mu maaso nage ku YouTube kwetule gweteekamu ekigambo kimu Mwanje Steven ojja kulaba sinema ez'omulembe kati Ajati asaawuuka tamanyi nti waliyo mbega yakooyo okumanyirwa ayagala alabe Ajati we mu kutambula ennyo waj'abaalaga effirimu yaffe yiino munnange akazi gye bendera Allahu akbar ono mukazi ekimuyingiza emyala agibumaali azaketta mukyala we Ajati bamukubidde akasimu alina akalimu kakola alinga wahuba baasi subhanallah taala kyajjamulabe nti alina akazigo kakonkona Ajati nga bamugulira gyoli bebi gende yingira kati aji omanyi oliwo omugati nakulabye akubuza walabye eki naawuliriza wallahi akolime nga ategedde nadda ne mukatuli wansi kino ekikazi awuliddeyo akaleediyo kakaaba sisiri baabano kaino ono nze nagaana okumpa eweetaga otokimanyi nti nja kuwa jalibu gwe nja kuwa jalibu gwe dda mukumpa eweeta somulula kanzijeko munaye tompa jalibu tuli bangwa jalibu ng'akyali mbyakuwembejja malaya tabaako ebyo n'akonkona yaba akonkona subhanallah kino ekikazi kiri eri kiwoza jalibu ono abadde kyajjaite alinyisa eryanda adda atanso kyajinga kyokka amasannyalaze gaakyo galiwawo kukyajinga ate kyebakonkona kyakisiraani mukulu jangu yani yabuza mukulu jangu nampulyange eddoboozi lya aji wallahi bannange aji subhanallahu anta tuhaba mukulu jangu yozefu njagala ombuulire ekikwanya Ajati wange Ajati waawe ono omukazi ajja no malaya gwe ngamba ati Ajati yakukuba engumi gwakabana kakokofiira akakulingako obugwa kagweri kati ono Ajati waawulira nga aji ali ku luggi nazaako ebimutwala emakka nazaako password emukiriza ogenda emakka omanyi togenda makka nga tolina kakaaya mujomba bamuyina kati Ajati naavaayo gwe aji kiki salama waalaikum salaam soko Ajati jangu ombulire lwaki wadde oyingidde ne wa mujomba omukafiiri mbadde njamulombere edduwasira muke muwulidde kino ekikazi kyenze kino kyenze gwe tonkwatira otyo gwe ng'ogenda n'olomba edduwa mubakazi gwe ani yagamba ti olombera abasajja edduwa gwe togenda n'obalombera edduwa abakazi si gwe wasomesa dalasa lwaki oswaza otuuka ku ekyo nga nawe ogenda n'olombera edduwa abakazi kyawandiikibwawo nti omukazi talomba dduwa mbadde njezirombera mujomba asiramuke lwe Allah atongera emikisa ono omukazi yeegana n'omuwala seeti akwala seeti nabuuza ku kikyeweetaaga kize kikoledde wetegese eki wette kyoki kyotegese kati sikulekeddewo kimu akimaze kati bandiddeko ki kati jangu ondage wandidde jangu yingira jangu kumala ennyota laba omukazi yingira wama mujomba sooka otwe ku nnyumbayo twazikemu mumale akajanja tonja kummalako mirembe nga nze nombera abantu edduwa kakasajja gwe kati nkutalase wallahi maswali onzise nkugambye nkutalase sagala kunnondoola kulani yawandikako ndize siromba dduwa nkutalase teri byakuntala kanze ensoose
masodi saidi ajati aji bamutalaka kyekyadako mu kitundu kyaffe ekyokubiri mbadde vije baka nga nze kuweereza omusajja kabaka taata binti salongo asange ku YouTube akuume ng'enkoko obwekiza abakozi nange nabinyise noŋŋamyemu bano abagenda okupambana gyemufudde wabaddeyo ebyo bingi ebyensano omutali babakumye mukubiddwa basiba n'abandi battiddwa ekisinga obukulu nti gwe walondeddwa tolya buli ssente saasira abalonze mweruka emitima temubanga zino nsujju wotameroni obijuwa abalonzi bituyisa bubi mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira ebikulunzezo bimanyi mpozi wayonka bubi ekitundu kyo kimanyi gwe tandika okusagula enguudo zo ziraba otudde biki amasannyalaze ebbeeyi apaana muteese nnyo ddagala lyabuza abanaku akoowa yakutuka mirimu teri mu ggwanga mbugoda z'abatemu obwavu bukudde ejjembe ettaka libbiddwa kose bya Buganda si bingi byebanja ebisudda abakwa tubiyite kutwe tuzimbe eggwanga si kwejjusa binaabaawo mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira embeera ya security erabika yakyuseemu kitta abantu ekingi ate nga nkebete looni ziwamba abaana oluusi bakonjeddwa ne gye batwalibwa etalabwa na biki ebibeerayo ssemateeka ataaguddwa nnyo muzze ekitiibwa kye obuwangwa n'ennono ng'empisa ez'oku nsi mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira mulwanirira abantu mukwana ababatumye temutuula butuuzeeyo apaana kugangayira